ye ng'omukyala abadde obufumbo bwa kutambuliza nnyo ku bwenzi byonna gyabadde kati najja afuna omusajja gwe bayita Haji Kazibwe ng'amufunira obutuuze e Boston mu America era ng'agenda kumutwala ye n'omwana omu gwe bayita Nisha. Bano ababiri abalwadde basikose nga bo tagenda nabo kozi bo balwadde abaana ba Haji Kintu Hamisi Kintu kati tutandikide ku Haji Ali Mwezera. That's the cause. Nisha mwala wa Haji Hamisi Kintu amwinamu abaana babiri yavewa Haji Hamisi Kintu ye yasooka okukwasa Hajjati Zuula. Hajjati Zuula Haji Hamisi Kintu ne baawukana bubi oluvannyuma lw'okumusanga n'omusiguze mu nnyumba gwe bayita Haji Sendawula. Haji Sendawula bwe bamusanga naye bamusanga ddi Hajjati yali amanaginga bizinesi y'emipiira mu Nabugawo complex kati n'amuwa sente ezo nga ze zigenda okuleeta emipiira from Dubai. Haji Hamisi Kintu Hajjati n'amugamba nti bali tebaweereza kati ye n'asalawo agenda akyenoonyeza from the source. Bwe yalunaku lwe yali agenda okulinnya ennyonyi bw'ati ennyonyi yamuleka kati Hajjati Zuula yali n'amanya nti ono agenda mmala e Dubai weeks bbiri kati mukomawo unexpectedly n'asiŋŋana Hajjati Zuula ne Haji Sendawula nga bali mu bwenzi era n'amukuba nnyo n'amuyiwa amannyo g'omu maaso. Hajjati Zuula byagala nti omusajja akwata ekitiiro n'amukuba nina embale ku mutwe baamukuba amannyo gano era ayinamu artificial. Kati ne bagenda ku DNA ku baana omukaaga abaaja Hamisi Kintu ng'alinako abaana bana ababiri nga si babe ne baawukana mu njawukana eyo. Bwe baawukana ne bakkiriziganya Hajjati Zuula asigaze abaana bana ono Haji yasigale yekka ne baawukana bwe batyo wabula after some time kati nkuwa musango kugenda tambula gutyo. Yes, buterevu nkwaniriza kujjeka media wasiibye otya Sunday kutambulidde etya. Buterevu nkusaba olikinge video eno nawe atanaba kulabikanga osubscribinga nkusaba oberenga osubscribinga kusaawa eno yennyini nsonga za Hajjati Zuula ne Haji Ali zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Omwami oyo nga bw'omulabye abadde alina bwino gwatuwa ku Hajjati Zuula. Ndowooza bigambo bye mubyewuliriddeko. Omwami tali mu kubeera nga asala kigambo wabula byayogedde mazima mmerere kubanga ebintu ebyo twali tubiwuliddeko dda kuva stories no wezatandikira ebigambo ebyo bizenga byogerwa ku mukyalo ono Hajjati Zuula. Lwakuba basinga ku mmwe abali tiimu Hajjati temubitwala serious ninga ebigambo ebyo byandibanga bituufu. Manyi bagamba ewali omukka tewabula muliro. So ekitegeeza Hajjati tebasobola kubeera nga bamwogerako ebyo ebigambo nga basaliriza busaliriza oba nga bawaayiriza muwaayirize. Ebigambo ebyo byandibanga bituufu nnyo nga bw'okiwulira. N'ebigambo bya mwami Hamisi Kintu agambibwa okubeera nga ye taata wa Nisha, si kugambibwa naye ng'ekituufu ye taata wa Nisha, nabyo abikonyeeko nti ono yali agendako bweru wa ggwanga naye ennyonyi n'egenda n'emuleka. Agenda okukomawo eka agenda osanga omukyala nga yakyazizza dda omwami omulala.
kwe kumukuba n'amugyamu amannyo ke kali akatambi kwe mwalaba nga Hajjati Zuula yeekaabya ng'awoza simanya omutwe yankuba omutwe guno simanya gwonna n'agwasa ke kakatambi ke mwalaba baali bamukwatidde mbwenzi nga bwe mulabye mu katambi awo. Nsonga nno zikyagendera ddala maaso wabula nga ffe twewaayo okubeera nga updates zonna tuzikuwa butereevu wano ku Jika Media. Ate bwe tweyongera maaso n'amawulire amalala, ensonga za Bobi Wine nga kwogase ne Abitex zongedde okubeera nga mwana tu zibindabinda. Kankuzanyira akatambi Abitex atabukidde Bobi Wine oluvannyuma tubeere nga tweyongera maaso. Omusajja gwe bayita Kyagulanyi olunaku lw'eggulu yategedde nannyini masannyalaze omutuufu nti bamuyita Ssaabasajja Kabaka, era jjo yategedde nti ye amasannyalaze ga power bank Megatron yayingidde bino nze mbyogera. Kyagulanyi Ssentamu yatuwako ekiseera ng'alowooza asinga Kabaka amaanyi okusinziira ku statement. Mubaki mumulowooleza yavaayo n'akyatula sebo wali obaddeko n'omukazi ng'atudde mu ddiiro ewaka nga tayogedde kigambo kyonna akutunuulira n'omanya nti anyiize. Kisoboka okimanyi tasobola okutunuulira n'akutunuulira obutunuulizi n'omanya nti akuwemudde. Kakati Kyagulanyi Ssentamu ku statements zazaakola baamugana okugenda ku radio ya CBS, naye buli waagenda wonna agenda akiyimba. Naye abamusinga obwa siniya bonna babagobako abamu ba siniya naye walabayako nga balumba obwakabaka bw'Emmengo. Mengo talina kye yeetaaza munnabyabufuzi yenna, naye ate bannabyabufuzi bagyetaaga. Obwakabaka bwa Buganda tebulina kye bwetaaza muntu yenna, naye ate abantu be beetaaga obwakabaka bwa Buganda. Badde nkugamba ki olunaku lw'eggulu singa badde mu bitabo birungi n'obwakabaka bwa Buganda ng'obwakabaka bwa Buganda bwe bwagala omuntu waabwe, kubanga obwakabaka bwa Buganda tebuyingira mu byabufuzi naye busobola okukola statement eziraga nti ono muntu waffe mulabiranga ddala. Olunaku lw'eggulu waliwo tulina ebivulu bibanga 3 omwaka bannabyabufuzi mwe batera okukolera statement gabeera amasaza gibeera misinde gya Kabaka n'enkuuka. Kakati singa Kyagulanyi Ssentamu abadde mu bitabo birungi mu bwakabaka bwa Buganda tola nti bamuwadde kkaadi n'agipositinga, era ababuyabuya wali ababuyabuya bagambye yapositinze era abantu yensonga lwaki nakivubwe Namboole yajjudde. Obwakabaka bwa Buganda tebwetaaga muntu yenna kubukwatizaako. Obwakabaka bwa Buganda amaanyi ge bulina tebwetaaga muntu yenna kubayambako okuggyako abantu bennyini g'emaanyi g'obwakabaka bwa Buganda, tebwetaaga muntu yenna. Badde nkugamba singa yabadde mu bitabo birungi n'obwakabaka bwa Buganda baali tutaddewo embeera bakiyita batya okumwogerako mu njogera ey'enjawulo. Naye kyamu weebale nkyogedde kyekitugambo ekituufu baali badde basobola n'omukkiriza nakkiira wansi ku lutaafu n'awubira ku bantu. Naye nalaba ekitiibwa kyamukubira katono nnyo. Baali badde bamuwa moment eyo enduulu n'ekola ki nevuga. Kyagulanyi Ssentamu omuntu yekka yamutaasiza okumanya nti yabaddeyo mu guuni ng'ogyeko banoŋŋano ng'ayingira n'eri ng'atudde social media nti TikTok owa kamera, era yabadde amunoonya n'amugulira ekyemisana eyamusisse n'amuleeta ku sikuliini, eyamuyise n'amuteeka ku sikuliini n'alaba nti kale nga bamanyi enduulu nekola kineeraya. Beyamaze okulaya nga bamanyi babuguma n'ebintu ebyekabampaane n'avaayo ayagala kke wansi tebamubawusinga, naye abantu tebakirabira saala kukyogerako. Bamutangidde n'amala n'addayo n'abaddewo n'empulira nga nsiriira saagala kukyogerako naye tekyabadde kirungi. Kyagulanyi Ssentamu ekinta buli ky'omuzika ekisinga ku BFM alina okufuna olunaku nga lutongole agende wakatikkiro yeetonde nga bwe walaba aba famire ya Tamale Mirungi nga Gashumba bagende beetonde. Yes, oyo no ye mukulu Abitex Promotions Saabavulu amanyikiddwa nnyo mu kubeera nga ate munange ategeka ebivulu ebyenjawulo nga muno mwe muli n'ekivulu ekyenkuuka. Enkuuka ebeerayo buli ng'omwaka guggwako ng'ennaku z'omwezi 31 wabula nga kigambibwa eno enkuuka baagimugobamu dda.
bagimugoba mudda era mbuze ensonga ezimu eziri mu kubeera nga zimuwalanya Bobi Wine essaawa eno z'ensonga ezimu ezimuleetera okubeera nga buli kaseera ennaku zino alumba nnyo Bobi Wine. Bobi Wine takyamuva ku mumwa. Kakati kankuwa akatambi kubanga Betty Namboze naye amwanukudde. Betty Namboze amwanukudde era atunnyonnyodde Abitex lwaki tajja Bobi Wine ku mumwa ennaku zino. Kankuzanyira akatambi. Singuzi Abitex oteeka olutalo munange we lutali. Twawulira nti nno Abitex yanyigiramu Mwami Kyagulanyi kubanga Mwami Kyagulanyi yagaana oteekawo erinnya lye onankolereko ebivvulu. Kati musobola okubanga ekyo kyali badde kikomeeyo mu bya bivvulu toyingiza Bwakabaka bwaffe mu ntalo zo. Nze ntya nnyo nno okwogera ku bantu kubanga saagala kwefuula ate mwogezi wa ku TikTok ayanukula bano ayanukula bali era nze omuntu aŋŋamba nti gundi yanyanukudde abeera mpayirizi. Mulidde naye Mwami Abitex n'abalala abakufaanana emboozi eyo gye mutandise mboozi yakwagala kuteeka mbiranye mu Bwakabaka bwaffe. Ssaabasajja Kabaka waffe ali mu kukumaakuma abantu be bonna mwagala muli mu lutalo lwe mulina olw'ebyobufuzi mwagala okululeeta okuboola abaana ba Buganda n'okuteekawo ebigambo we bitajja. Mazima ndabidde ddala ng'oli ayiiya buyiiya bigambo. Kakati olaba era tebamwanjudde simanyi tebamukoze eki simanyi wali wabaddewo okwanjula abantu. Ye yabadde wakwanjulwa wano bo bennyini ab'Emmengo bamuwadde kaadi mu butongole emuyita eyo recognition temala. Fe abalala twagendedde ku kaadi fe abalala twagendedde ku tiketi. Oba babadde balowooza nti tugenze for politics oba okukola bo kye baagala? No, kwagala kukozesa Kabaka waffe muleetako luwogolo. Ke kabadde akakodyo kaabwe baagala kuteekawo oluwogolo nti nno Kabaka Obwakabaka tebuwagira Muganda yesimbawo. Kubanga engeri Kyagulanyi gye yawangula wano mu Buganda kibaluma. Kati baagala bateekewo embiranye nnene nnyo wakati we n'Obwakabaka bagambe nti nnono avuganya ne Ssaabasajja ekitali kituufu ekitasoboka. Teri Muganda yenna ayingiramu ebyo bintu. Naye bo ate bwe bamala nga bagamba ffe twagala okukozesa Obwakabaka ebyobufuzi naye bo be baagala okukozesa Obwakabaka bwaffe ebyaki ebyobufuzi. Kabaka wa byabufuzi naye si ebyawulamu. So nno ye Honorable Betty Namboze kansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko nsonga za mukulu Abitex ku video gyenva okulagako emabega kaawo ng'ayogera ku Robert Sentamu Kyagulanyi. Abajjukira Abitex emabega keeri yali musajja eyali awagira ennyo Kyagulanyi ne bannankyukakyuka bonna era ng'akyogera mu lwatu nti ye munnankyukakyuka tasobola kubeera nga ate munnange tabeera ku sayidi y'abantu. Naye Abitex okuva enkuuka eya 2023 lwe yaggwa taddangamu kusigala kyekimu. Yakyukira ddala kwegamba n'abeera nga emmundu azikyusa ate nga azitunuuliza Bobi Wine kwogase ne bannankyukakyuka ng'okwabogerera amafuukuule olumu ssebo avuma namukko kwegamba embeera nebeera nga yayonooneka naye nga waliwo ebigambibwa nti embeera eno okwonooneka yonna kyava ku enkuuka ey'omwaka 2023. Kyova olaba olwava mu nkuuka embeerawo yatandikira okubeera nga eyonooneka. Omukulu Abitex n'abeera nga buli kaseera alumba President Robert Sentamu Kyagulanyi n'abeera nga amusindikirangayo obugambo bulijjo bwe tutawulira. Abamu ne batandika n'okugamba Abitex yalya, Abitex basasulwa ssente abeere nga avuma Bobi Wine. Ensonga nno ezigambibwa okubeera nga zakyankalanya mukulu Abitex ono enkuuka eya 2023 waliwo ebigambibwa nti yali asuubira Bobi Wine
okubeera ng'ajja mu nkuuka eyo, naye Bobi Wine teyajja, era mbu n'agali mu ŋŋambo nti ono bye byamugobya ne mu nkuuka, kubanga abantu baali bagenda kutabuka olw'obutalaba ku Bobi Wine. Abantu baali basuubira Bobi Wine mu nkuuka, naye teyasobola kubeera ng'akola ki, kubeera nga ajja. Ekya disappointinga omwami Abitex era amo kwe kutandika okubeera nga akasukira Bobi Wine amayinja, nga bw'ova mulaba mu katambi awo akavuddeko. Byonna byonna byava ku kivvulu ekyenkuuka, mbu era n'okutuuka okubeera ng'ono agobebwa mu kutegeka enkuuka eno kyaveera ku Bobi Wine, kubanga buli omu yali asuubira mbu Bobi Wine agenda kujja ayimba mu nkuuka eyo, naye Bobi Wine teyalinnyayo era abantu baatabukamukko. Mulaba abantu abamu babakubanga n'obucupa ku stage nga bo baagala muyimbi omu atya, muyimbi omu Bobi Wine, nga bano bapukamingi bano abajja batategerekeka n'abayimbi abo abayimba ennyimba ezitakyamula nnyo, nga bonna obucupa bubakuba mpaka lwe bakola ki, mpaka lwe bavaayo ng'abantu bayimba kimu Bobi Wine. Bobi Wine baali mu nkuuka nga taliiyo, naye nga yabbye show, nga buli omu ayagala kulaba ku Bobi Wine nga apafominga, naye teyasobola kubeera nga apafominga. Kakati ekyo kyanyiza Abitex, era okuva ku olwo Abitex yakyusa emmundu n'azitunuuliza Bobi Wine. Before enkuuka eyo twalabako ebifaananyi nga Abitex ne Bobi Wine balina we batudde, era Bobi Wine post eyo yagipostinga, ekifaananyi ekyo yakipostinga nga agamba alina ssente zakyabanja Abitex oba kyali kivvulu kya nkuuka ki, ng'akyazimubanja nga teyazimusasula. Naye kati abantu balaba post eyo nga Abitex ali ne Bobi Wine, essuubi ne liyimuka, essuubi ne lirinnya, nga buli omu agamba nti ku luno twandiraba ku Bobi Wine mu nkuuka, ku luno Bobi Wine yandikomawo ku stage era ng'agenda atandikira mu nkuuka okubeera ng'ate munnange atukuba endongo. Wabula baali disappointed kubanga ono ye teyalinnyayo wadde yadde n'akatono. Ebyo bigambo byenjogera omukulu eyabyogera yennyini ye Abitex. Ebigambo byenjogedde awo Abitex yennyini ye yabikola ki, ye yabyeyogerera. Naye okusinziira ku bigambo ate Betty Namboze byayogedde, owulidde ng'agamba nti mukulu Abitex yali agenze mu kuteeseganya. Ekifaananyi ekyo kye mwalaba nga Abitex ali ne Bobi Wine, yali agenze kuteeseganya na Bobi Wine mbu balangire sheeye y'enkuuka mu linnya lye, wadde yali tagenda kukola ki, wadde yali tagenda kulabikayo. Kwegamba mu bufunze babeere nga bagamba abantu nti Bobi Wine agenda kubeerawo, Bobi Wine agenda kuperforminga, temusubwa Bobi Wine mu nkuuka, kumbe tagenda abeereyo just kusika bantu eriyo, enkuuka esobole okubeera nga ejjula, esobole okubeera nga ekwatayo, esobole okubeera nga eri massive. Kwegamba ye plan gye yali agala okuyingizaamu Bobi Wine, naye Bobi Wine mbu n'agigaana, nga bw'owulidde Betty Namboze bw'agambye. Era mbu bwe yagigaana, awo olutalo we lwatandikira, omukulu n'atandika okubeera nga alumba Bobi Wine, avuma Bobi Wine. Ennaku zino emmundu yazikyusa zonna, azitunuulizza omukulu Robert Ssentamu Kyagulanyi. Kiri mu kubeera nti Bobi Wine yagaana diiru ze ez'okubeera nga balangira ennya lye ng'ate tagenda kubeerayo. Ekyo nno mwattu kyanyiza Abitex n'okubeera nga kati essaawa eno emmundu zo yazikyusiza ddala, yazitunuza mu ba NUP ne Bobi Wine abeera abasabula n'akatambi akuva okubeerawo nga okalaba ng'alumba Bobi Wine bubi nnyo. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusako butereevu wano ku Jika Media. Ky'obokola weekuumire ku mukutu guno gwa Jika Media, tukyakomawo n'amawulire amalala mangi. Nyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge, ate era osharinge. Tulaba kutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba usanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu abatulabira ebweru w'eggwanga kusanamwe, abatulabira waka mu ggwanga Uganda, nyongera okwebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okubeera nga ate munnange mwagala. Ky'oba okola kiri kimu,
wekumire ku mukutu guno gwa Jika Media. Mawulire tukyakomawo namangi nnyo ddala. Gwalina kyoyagala okubeera nga owabula osobola obeera nga okiteeka wansi awo mu comment section. Gwalina endowooza yo yonna gyoyagala okubeera nga otuyitiramu oba ng'olina oyagala tukyuseemu osobola oyitira mu comment section n'obeera nga oyogera naffe n'obeera nga oteekawo okuwabulako bwe tutyo naffe tujja beera nga okuwabulako tukuteeka butereevu mu nkola. Jjukira mwe abalabi mwe bakama baffe kyemugamba kyonna kyetukola kyemugamba tukyuseemu nga tukyusaamu nga bwe mwagala tubeere nga temunange tukyusaamu. Kale munzikirize mbaagalize olunaku olungi akuume atakuumira mpeera mweraba.